إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. baganda bange b'ebitiibwa وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. bagana bange abakkiriza ab'ebitiibwa abalungi atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala ayina amatenda amajjuvu agataliiko kkomo. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu eyatandikawo ensi eno bighayri amadi tarawunaha. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu omulezi wa buli kitonde kyonna n'okukirabirira nga biri mu mukono gwe. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda ebitonde ebibiri n'abiteeka mu nsi n'agamba ng'ayogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba wama khalaqtul jinna sitonze majinni wal insi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sitonze bantu n'amagege oba amajinni illa liya'budun, okujjako okubeera nga bansinza. Maqsadul haya, ekigendererwa ky'obulamu bwaffe abantu n'amajinni kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Maqsadul haya kyekigendererwa ky'obulamu, era y'ensonga lwaki ffenna yatutonda n'atuteekako amateeka ge yateeka ku bantu nga gakola ne ku butonde ebiyitibwa amajinni. Naye ekiseera kino twagala tutegeere, ya Rabbi, twateekebwawo kusinza majinni oba amajinni gaateekebwawo kusinza bantu oba okusinzayo ekitali kyonna ku ebyo ebibiri? La, ekyokuddibwamu kigenda kuva mu mboozi wano nga ffe tuli bannayuganda. Ensinza y'Abaganda ey'edda yali etya? Twasinzanga tutya? Era omusiraamu ategeere omuganda nga tewannajja Lubaale, era Lubaale yava ku ki? Era lugenda kusoma karaa'inu, naye nga tumusoma mu miteeko ebiri. Tugenda kusoma karaa'inu oba kariinu ku kiyitibwa omuzimu, Abaganda gwe bayita Lubaale, ku sayidi ey'oludda olwa Buganda bwe tuvaamu tumutegeere, ne ku ludda olw'eddiini yaffe eya ummati ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Mu byo katutandikire mu kitabo kya Edward omuwandiisi oyo kye yawandiika, omusajja omu mu basajja abaali mu Buganda muno ng'awandiika ku nsinza y'Abaganda ey'edda. Ensinza y'Abaganda ey'edda baali tebasinza Lubaale. Omuwandiisi oyo anyumya mu kitabo ekyo ng'agamba
ensinza y'Abaganda ey'edda, Abaganda wano mu Buganda baali tebasinza Lubaale, baali basinza Katonda w'ettonda. Katonda w'ettonda. Era Katonda w'ettonda oyo baakwatanga ebirabo ne batwalanga ettonda, ne babeeranga ebirabo ebyo babisaddaaka nga babiwaayo, nga bakoowoola Katonda abayambe mu bizibu byabwe. Naye ku muzadde omu ku baaliwo ebiseera ebyo, waliwo omuzadde eyalina mu baana abo, ng'omwana oyo baali bamuyita Lubaale. Ng'omwana oyo agendera kabinja mu bufunze, akabinja ke yagenderangako okusaba nga batwala ebintu essaddaaka zaabwe eri ettonda mu Buganda, nga baziwaayo ne basabirako ne basaddaaka ne basala. Naye ekyalabwanga omuntu kyasabye kyalabikubwanga ku ebyo byasabye nga ye ebibye byanukuddwa. Nga ti Lubaale ono Allah tetumanyi kye yali yamuteeka mu kiseera ekyo, naye nga Lubaale oba yalina ebitende ebisinga ku bannaabwe, nga Allah ayanukula nnyo, Katonda nga ayanukula nnyo okukola ki? Okusaba kwe, okukoowoola kwe, era nga ne ssaddaka ye yali ekkirizibwa. Tegeerekeka? Kati ne wayita ekiseera ne bamanya nti Lubaale ono ye byasaba bikkirizibwa, omulenzi ono. Laba Allah bw'atuusa ekiseera, Allah n'amujjulula. Bw'ajja n'ajjulula Lubaale n'afa. Bwe yafa, abantu ne batandika okufuna endowooza abaaliwo ekiseera ekyo, olw'omulenzi oyo yali agulumizibwa nnyo mu biseera ebyo ebya Buganda. Ne bagamba Lubaale kaafudde, katugende ku ntaana ye, kyandiyambibwa gye tuli okubeera nga tusaba Lubaale ono atuyambeko, otukola ki? Atusabireko Katonda. Alabika kati yaliraana nnyo ate Katonda tebaasabanga Lubaale awo, baasabanga Lubaale abatuukire wa Katonda olw'okusaba kwe yali alina nga kwanukulwa, abeere nga Lubaale abakola ki? Nga Katonda abawa bye beetaaga, nga naye basaba ate basabira ku ntaana ku bijja bye baali baziikako Lubaale. Ne batandika okwetooloola entaana ye ne bagigulumiza wano mu Buganda. Ebiseera eby'edda. Ekiseera ekyo we kyatuuka, Lubaale, njagala owulirize bulungi, regimu eyo nejja ng'evaawo, emyaka egyo we gyavaawo, abaddawo ne batandika okugulumiriza ddala entaana ya Lubaale kwe baali bamuziika. Awo ne nteekawo full stop ku kyafaayo ekyo, naye nga nyakiddira oba kantuuke wano kale. We batandika omusinza, kati kyenjagadde okuteekawo full stop ate nzire ku sayidi y'Obusiraamu, insha Allah. Naam.